Weewaawo akati omanya ddi nti nze ntudde mu kifundikwa ky'ewaffe? Omanya ddi nti empewo zaalonda nze? Era omanya ddi nti emigugu gyatikkibwa ku nze? Okugeza, osobola okuba omwami naye nga ofuna obubaka oyambadde ekisingo oba oyambadde eddiba lyengo, oba katugambe nti w'otudde mu maaso go waliwo omweso, oba katugambe n'ofuna obubaka nga waliwo akukebera mu mweso naye nga ayambadde ekifundikwa ataddeko eddiba lyengo naye ng'omutudde mu maaso, oba bubeera buyinza bwennyini, obeera bukweyolese. Akati singa oloota ng'otambula n'omukyala tugambe ssengaawo ayambadde ekkanzu, ayambadde eddiba lyengo, oba katugambe nti ayambadde ekifundikwa, ebiseera ebisinga obungi oba olina kumanya bumanya nti nze ntuddeko obuyinza bw'ekika, era bw'oba weetuddeko n'ositukiramu okulabika nti weetereza n'otamala biseera. Akati obubaka bw'omukyala ono agambye nti yaloose azze mu lubiri e Masaka ng'ali mu lubiri. Akati bwe yatuuse mu lubiri, n'asangayo ssengaawe naye nga yasoose kuwa bubaka era yasoose kulaba ng'atudde mu lukiiko lw'obubaka ng'era bwe bibeera bulijjo nti abantu batuula mu nkiiko z'obubaka, n'awaayo obubaka bwe, wabula ekyamuddiddwamu ssengaawe yamugambye nti ky'olina okukola oba eddagala lyo, leeta amalwa, leeta omuzigo, leeta omwenge. Naye agambye nti ssengaawe oyo yabadde mu kkanzu era yabadde ataddeko ekifundikwa. Akati omukyala ono alina obuyinza ddala obujjudde era ng'omukyala ono yandibadde afaayo nnyo, era omukyala ono babeera bamaze omukuba omweso, ensonga zo ziri ludda wa era tuzaagala wa? Ebiseera ebisinga obungi mulina okuwa obubaka ekitiibwa. Lubaale wa Kakyo kano bubaka, buli lw'ofunanga obubaka nga bukugamba nti oba genda mu lusozi egindi towunjawunja, genda. Bw'ofunanga obubaka nga bukugamba nti oba genda mu lubiri egindi, genda. Bw'ofunanga obubaka nga bukugamba nti oba genda mu mbuga egindi ne waba musawo wa kinnansi, naye n'ofuna obubaka ne bukugamba nti genda ew'omusawo bw'ati ne bw'ati, oba lubiri, oba mbuga ya musawo muganda, oba lusozi, oba bifo bya Bukkiro. Ebiseera ebisinga obungi bwe muba nga mwagala okuwangula ensonga, mutambulire ku bubaka bwa bajjajjammwe bugamba ki? Okitegedde? Akati omukyala ono ayambadde ekitundu ky'abacwezi gwe muzigo, ate omuzigo ogwo ddagala lye okusobola omugondezaamu mu nsonga n'embulumi bw'ayitamu. Ekyo kituntundu ky'abacwezi. Ekituntundu ky'amalwa kitundu kya Bwakabaka. Ezo nsonga nnamba ogw'omutendera mulamba, Kabaka y'ani? Era akusaba amalwa atambula atya? Mitendera ki? Kuba Kabaka akuloosa ziikalina, n'akuloosa amadaala, n'akuloosa emyaliriro egy'enjawulo. Akatuntundu k'amalwa keekweseemu bingi, oyo aba amaze okwatuka nti oliko Kabaka. Ekituntundu ky'omwengi kituntundu kya muzimu ogwakongojjanga Lubaale oyo, oba ekituddemu emisambu agamba nga kitundu ky'emisambu nga Ddungu, Kayizzi, Mayembe, Bamweyana, Muwanga, Jjajjaffe Kawumpuli. Okitegedde? Ekyo nakyo kitongole. Omuzigo bacwezi, omwenge kituntundu ekya Lubaale yenna ng'omugasse ng'oviridde ddala ku muzimu ogwakongojjanga Lubaale oyo.
Ekituntundu ky'amalwa kwe kulaga nti Lubaale yalimu obwakabaka obwe buyinza obujjudde. Akati omukyala ono abuyina era bujjudde. Wabula ekintu kiri kimu kyekiganye Lubaale oyo okutereera. Ekituntundu kya ssenga ng'ayambadde ekkanzu ataddeko ekifundikwa, awo ewali firimu. Omukyala ono alina ekifundikwa ky'ewaabwe. Lwaki? Oluvannyuma lw'abeewaabwe okugaana okusamirira Lubaale omwabanga n'abaana ab'obulenzi, kubanga ekifundikwa bulijjo kyabanga kya musajja. Akati emigugu gyonna gitudde ku ono. Ekyandibadde ekifundikwa ky'omukyala lwandibadde lwesibyo. Naye bw'olaba bajjajjawo bakugee nti gw'otudde mu kifundikwa ekyo ng'omanya nti obuyinza bwonna gw'obwetisse era bukubanjibwa okutereza n'okuttaanya. Ekifundikwa si kibi omukyala okubeera nakyo, naye kijja ddi? Omukyala alina tayito y'olubugo lwe tuyita olwesibizibwa olubeerako n'ekiwuzi oba ekitambaala kyalwo. Kyekyambalo ky'omukazi ekikulu. Kyokka singa omukyala olaba mu bubaka bwo nga olina okuba n'ekifundikwa era tokiwakanya, ekifundikwa ekyo kiba ky'abajjajjaabo. Emigugu gyonna okuva ku bajjajjaabo abaasuula Lubaale n'ekituntundu eky'abaami okwesamula Lubaale oyo, emigugu gyonna giba gyakutikkibwa era nga gw'olina okugittaanya, era obwo buyinza kubeerako nga bujjudde, era ng'olituula mu kasubi, olituula mu bibugo, olisekula eddagala, oliragula. Akatuntundu k'ekkanzu okulaba sengaawo nga katuddemu, kati gw'otudde mu buyinza bwa sengaawo. Ekituntundu ky'ekkanzu ku mukyala olwaleero kijja kitya okubeera ng'oyambadde ekkanzu? Ekitundu ky'ekkanzu kye kituntundu ekibajjisizzaako obutonde bwammwe mwenna ng'abakyala, kye kitundu ekikuloosa abaami ng'otambula nabo, mwagalana mu bufumbo n'abaami. Mulimu omukyala ayinza okuloota ng'aliko akasolo k'omusajja, mulimu omukyala ayinza okuloota abasajja nga bamwegattako, obeera mukazi musajja. Ebituntundu ebibeebasa mu mbiri oba mu nsozi oba ebituntundu ebikugambisa nti Lubaalewo wa lubereberye oba wa butonzi, oyinza okusanga omukyala oyo nga tafumbirwa. Oyinza okusanga mu kika kyabwe nga bafumbirwamu batono, abanjula, abasajja. Oba oyinza okusanga abaami oba tugambe bannyina oba bakitaabe nga balina obufumbo obuwangadde mwebali naye nga babale, ng'abaana abasinga obungi batambulira mu nsobi. Ekkanzu kitundu kisajja, eggomesi kitundu kikazi. Lwaki Lubaale akuzzayo ku bulongo ne bagamba nti Lubaale ono atudde ku bulongo? Kye kituntundu eky'okwetikulako ekkanzu n'esigalira bannyiniyo. Era mu katuntundu ako omukyala atwala ekkanzu n'agyambaza mwannyina bwe balina okutambuza ensonga, mwannyina n'amwambaza gomesi. Bannyoko baba bagaanye ekkanzu eyo ogyambaza ekituntundu ekisajja mu bitundu eby'ensozi oba ebitundu eby'embiri, era omukyala n'ayambazibwa gomesi. Ekkanzu n'esigalira emisambwa gy'okongojja. Okugeza oyinza okuba omukyala ng'otuukiriza ensonga z'abajjajjaabo, oyambaziddwa eggomesi, naye tekitegeeza nti mukasa tomukongojja, tekitegeeza nti kiwanuka tomukongojja oba amayembe oba ddungu oba bamweyana. Era bw'otuukiriza ensonga z'olubereberye oba tugambe mu nsozi, bw'oddayo eka ng'otuuse okutambuza ekitundu ky'okubuzaale, kiwanuka ajja kujja kusaba ekkanzu ye emmyufu, oba kabaka ajja kusaba ekkanzu ye, oba mukasa oba ddungu akusaba ekkanzu ye. Naye singa obeera nga wayitaba ekitundu kya gomesi era ekkanzu eyo ogimuwa, era kiwanuka bw'ajja ayambala bulungi ekkanzu ye. Wabula omukyala ng'omuntu tosobola kutambulira mu kkanzu n'okaalakaala wabweru tugambe ogenda kunogeera bazzukulu ddagala. Era singa osanga omusawo nga mukyala mu bulya mmere ng'empewo temuli ku mutwe ng'akaalira mu kkanzu oba mu mbiri oba mu mbuga ez'enjawulo, abaako ekituntundu kyaba teyayitaba era Lubaale aba teyagguka. Ekitundu ky'ekkanzu ebeerawo wali ku musumaali. Osobola okuba n'ekkanzu eziwera 3 oba 4 nga ziba wali ku musumaali nga n'eya kabaka mweri. Oyambala ddi ekkanzu ng'oli mukyala?
ekkanzu eyambalibwa tugambe ogenda kuyita omukulu oyo, oba tugambe oteredde bulungi ku ntindi oba ku nnyonjo oba ku kituuti, tugambe ssenkulu oba nankulu, ku nnyonjo kwatuula, katugambe oli nankulu, jjajjaffe Kawumpuli agenda kujja. Ekkanzu ze zibaawo wali, ekkanzu ya Kabaka ebaawo wali, ya Mukasa ebaawo, ya Kiwanuka ebaawo. Okitegedde? Omukulu akka n'omwetekeratekera bulungi n'oteekako ekkanzu ye. Kyokka singa tebiba biseera bya mukulu, omukyala kizira okukaalira mu kkanzu, era munono tekiriiwo. Ebiseera by'omukulu ng'agenda okukka ku mutwe, omukyala ayambala bulungi nnyo ekkanzu, era jjajjaffe nakka. Era bw'abanga yaweebwa ekifundikwa nga mu bujjajjaabwe baakiranga ng'alina okuba n'ekifundikwa era nga kyekifundikwa mwatudde ekyekika ng'obuyinza bwamutikkibwa, n'ateekako bulungi ekifundikwa kye. Ssaalongo n'ajja, tugambe Ssaalongo Mukasa oba Kiwanuka n'ajja, era empewo bwe zimala okugenda ekkanzu eyo ogiggyamu n'ogizza ku musumaali. Ekituntundu ky'ogikaalirakaaliramu oba wabweru oba okugitabaaliramu ng'ebiseera bibyo bya mulya mmere, tugambe watumiddwa egindi oba oli mu mbuga onoga ddagala, biki, kitundu ky'okukaalakaala mu kkanzu ng'oli mukyala si kituufu. Era bw'osamirira Lubaale oyo bulungi mu mitendera gye, tugambe mu nsozi mu mbiri, ekkanzu eyo eba esigalidde kubanga zirina kwambalwa bakulu, so si ggwe. Wabula ggwe nti w'ogyambalira oteredde bulungi ogenda kuyita abakulu, tugambe bagenda kulamula abazzukulu, n'oyambala ekkanzu era omukulu bw'amala okugenda omukolo gw'ekkanzu guba guwedde, oba olina giggyamu n'ogizza waggulu n'osigala mu ggomesiyo. Oyo nno ye Lubaale abajjudde. Ekituntundu ekyo abasinga obungi tebakimanyi, okitegedde? Naye Lubaale yenna bw'osanga omukyala ng'atambulira mu kkanzu mu biseera bye eby'obulya mmere, ng'atambulira mu kkanzu, tugambe ali mu lusuku, ali mu mbuga oba agitabaaliramu, aba n'ekitundu kyalaakinga. Era Lubaale oyo aba teyagguka, aba tagguse. Bye bituntundu ebibalaga embiri, bye bituntundu ebibalaga amasomero, bye bituntundu ebibalaga ensozi. Amasomero ge gategeeza nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kwe kusoma Lubaale kye ki? Ddungu yaani, Mukasa yaani, Kabaka yaani, Nzaani, omukyala yaani, omwami yaani, Ssaalongo yaani, Naalongo yaani, abalongo kye ki? Amayembe kye ki? Lubaale kye ki? Kye kituntundu eky'amasomero. Okwezuula, okwemanya, okwenoonya. Lwaki naggyibwako obutonde bwange? Lwaki ndoota ndi mu kkanzu? Lwaki omusajja nzijjako yagenda? Lwaki sisobola kufumbirwa? Lwaki nzaala abaana 3 mu musajja ono, 2 ne mbazaalamu oli, abaana omwana omulala omu ne muzaalamu ono? Lwaki mba n'abasajja nga balina bakitabwe banjawulo? Lwaki abasajja tebanywera mu bulamu bwange? Kiki ekindoosa nga nyambadde ekkanzu? Ekkanzu eno nnyinza kugisigaza ntya naye nga eyambalwa Lubaale, nze nga nze omulya mmere nga siragirwa gyambala? Omanya ddi amakyusa agakola ekitundutundu eky'okuddiza obutonde bwo nti ndi mukyala era nsobola okufumbirwa? Oba manya ddi nti nina okuba omuzira w'ekika asobola okukola amakyusa mu kika, abaana abaliddawo ne bafumbirwa ne bakola obufumbo ne babeerako ne bannaabwe baganzi baabwe? Ebiseera ebisinga obungi gwakwatiddwako Lubaale gw'obeera ssaddaaka ery'ekika. Okusobolola ekika nga kyasoba si kintu kyakusaaga. Oyo gwe bayita Lubaale ow'okwebakkirira. Olwanirira ekika, abaana n'abazzukulu abaliddawo, naye ng'oyise mu bulumi, mu bugigi, mu kukaaba, mu kubonaabona, mu mpewo ey'ekitalo, osula mu nsozi, mu bibira. Lubaale ow'okwebakkirira, Lubaale ow'entabaalo, bw'atyo bw'atambula. Era nga mu kituntundu ekyo oba Lubaale oyo olagiddwa nti atudde ku bulongo, era ng'olina okutambuza omwaliro gw'obulongo ogwo kuba gwe guba gukkuba, okulayirira Lubaale oyo okutuuka okumukuza okuva mu kitundu eky'obulongo. Oloota ebintu bya kyenvu, ekidomola kya kyenvu, ekikajjo kya kyenvu, buli kimu, buli ky'oloota olaba kya kyenvu. Motoka yadde ya kyenvu, baasi ya kyenvu, olugoye lw'obaddemu lwa kyenvu, oli ayambadde ekkanzu ya kyenvu, abaana bambadde engoye za kyenvu,
kye kituntundu kya musoke musookebwa abaana abasatu nti musoke yasooka okuzaalibwa ne kuddako kiwanuka Mukasa n'abasembera musoke yatudde mu kituntundu ky'obulongo era yakulaga ebintu ebyenjawulo nga bya kyenvu oba n'oloota enkota y'ettooke ng'eriko ekiwago ekya kyenvu ekyengedde oba n'oloota amenvu mu kituntundu mwe tugabulira Kabaka Ndawula abalongo nga bakweyoleka Lubaale yaba atudde ku bulongo ne bw'osamirira Lubaale ne bw'omuteekerawo ebintu ebiringa eggulu tatereera nga weyolekerwa langi eza kyenvu mu bubaka bwo langi eza kyenvu musoke yazissa akugamba nti nze musookebwa olina kusooka bulongo emu ku emu va ku ddaala erisooka omwana azaaliddwa alereddwa ayimiridde yeeteŋŋenena asimbudde atambudde avubuse akuze atuuse okuwasa oba okufumbirwa alayidde nze maama ndi mukyala naalongo omukulu okitegedde otuuse ovudde mu kitundutundu ekya sikaati ne bulawuzi oba ekyakateeteeyi oyambadde gomesi okitegedde lyebbanga eppanvu omuntu lyamala mu ntabaalo era bagamba nti Lubaale wo wa ntabaalo oba olina kwesiba bbiri kubanga otambula eno n'eri n'otambula eno n'eri eri ne bakusindika otwaleyo emmwanyi eri otwaleyo amata eri otwaleyo ekyanzi eri otwaleyo amalwa eri otwaleyo bino eri obikka abaana eri ogenda ofumbireyo ekijjulo kumpe buli kitundu kyonna kyonna n'okituukamu naye ekigezo mu Lubaale wo ekigezo osobola okufa nga tokituuseeko kubanga Lubaale alimu ebikusike alimu ebyama okitegedde amasomero g'oloota bakugamba nti tambula omanye ensonga tambula osange abakusinga bakusomese Lubaale yo kyeki abantu abasinga obungi balina Lubaale ow'okutaputa ng'olina kusanga amumanyi abantu abasinga obungi balina Lubaale nga takeberebwa ku mweso okitegedde talagulwa takeberwa takolebwako mikolo wabula gwe wennyini omuzzukulu gw'olina okutambula n'ozuula ebyama ebitudde mu Lubaale oyo okitegedde kakati kye kituntundu kye bakulagiramu oli mu lubiri olubiri kyeki olubiri kye kituntundu ekitali kya ddagala olubiri kye kituntundu ekibeeramu eggayaŋŋano Lubaale ne yeeyabya n'ayogera wa we yasobera okitegedde osobola okutambula n'obuna ensozi osobola okutambula n'obuna obukkiro osobola okutabaala n'otabaala buli wamu still Lubaale n'asigala nga kugamba nti waliwo by'otatereezanga naye ng'ate buli kimu okikoze otambudde bijjulo bifumbye sente oziwaddeyo emikolo ogikoze genda egindi bikka abaana genda egindi obikke Mukasa twala omugga egindi genda egindi okikeyo ennaku 9 genda egindi okikeyo 4 genda egindi ogenda okubala ebifo byonna ng'obimazeeyo naye nga Lubaale agamba okyayina ebyama by'otannaba kubikkula okitegedde kakati kye kituntundu ekyo omukyala olina okuba obutonde bwo omukyala olina okuba ng'oyitabira gomesi omwami alina okuba ng'ayitabira ekkanzu ebika byasoba abakyale abaami ewaka tugambe bannyoko balootagana batambula n'abakyala mu birooto byabwe okitegedde abaami ewaka bambadde ebituntundu bya sikaati oba gomesi abakyala ewaka tugambe muzaaliddwa abaana 7 abaana b'obuwala baloota basajja batambula n'abasajja baloota bali mu makanzu bannyoko ab'obulenzi baloota bituntundu by'abakyala bannyoko ab'obulenzi baloota bwerere bw'abakyala ababakunamira bakyala ababakozesa bakyala abaana ab'obuwala baloota bituntundu bya bwerere by'abasajja okitegedde buli mbuzi ku nkondo yaayo kye kibatabaaza ge masomero ge muloota buli mbuzi ku nkondo yaayo weewaayo nga ssaddaaka n'okyusa ekitundutundu ekyo ekkanzu nedde wannyiniyo eggomesi nedde wannyiniyo kye kyakugisibwako obutonde bwo nti abeewammwe baasoba muzaaliddwa mu nsobi kabaka omwammwe atudde mu katuntundu kakaggwa ensonyi ekyo ekiviiriddeko abantu abasinga obungi n'owulira nti oli yeeberese ku kisolo ono yayagadde omwana we ono ayagala ow'omuziro gwe oli ayagala ow'omuziro gwa nnyina abaana abazaaliddwa mwena ne muba mu nsobi ne mwekolamu ekitundutundu ekigamba nti baanyiiza oludda olukyala ne muvaamu ekitundu ekya maama n'alongo kwe kulaba nga muloota ensuku muloota amatooke muloota ensuku muloota ebinnya oli n'aluta nga yeerekerwa butonde bwa musajja oli n'aluta nga yeerekerwa butonde bwa mukazi bw'aba musajja okitegedde so mbulambulukufu
obujjuvu singa mbeera mutambudde ng'ekika omukyalo oba olina okwambaza mwannyoko ekkanzu n'omuddiza obutonde bwe. Singa mwannyoko abanga mulenzi gwe ng'oli muwala, mwannyoko alina ekitundu kyatuukamu n'akwambaza eggomesi n'akuddiza ekitundu kye ekyaba Nnaalongo. Toteekeddwa kwambala kkanzu ng'oli mukazi. Ekkanzu singa oba mukazi ng'oyitibwako Kabaka Ndawula, ng'oli mukazi oyitibwako Kabaka Ndawula, oli mukazi oyitibwako Kabaka Mukasa, oli mukazi oyitibwako Kabaka Bulamu, oli mukazi oyitibwako tugambe Ddungu. Ekkanzu eyambalwa ddi? Era ekkanzu tosaanidde gyambala budde ki? Omulyammere tosaanidde kwambala kkanzu ng'oli mukazi ng'okaalakaala gwe nga ggwe. Okitegedde? Ebiseera tugambe otudde ku nnyonjo y'abajjajjaabo, Kiwanuka yakusaba ekkanzu, Ndawula yakusaba ekkanzu, weeziri wali ku musumaali, otudde weeteeseteese, Lubaale agenda kukka. Okitegedde? Omukyala waayambalira ekkanzu. Omwami n'atuula mu ssabo eryamuwanga, tugambe mwakola embuga, omwami n'atuula mu ssabo lyamuwanga. Essabo lyamuwanga ekkulu ly'essabo ery'ensonda ennya, kubanga Muwanga alina nnyini mayembe. Ago ge maka ga mayembe ate ge maka ga Muwanga. Ennyumba ya Muwanga eba ya mwamba, ekola omwamba. Okitegedde? Ennyumba enkulu enneetooloovu ebeera ya kawumpuli, wabula ennyumba eyo eya kawumpuli bagituulamu babiri, bayita babiri ne Muwanga, era kawumpuli bw'atakebera Muwanga akebera. Wabula ennyumba eyo Muwanga abeera ng'asenzeddwa kubanga abalangira abo batuula babiri. Ennyumba ya Muwanga enkulu si neetooloovu, ennyumba ya Muwanga enkulu ya nsonda nnyo eba ya mwamba, era ennyumba eyo eba ya ssubi. Ennyumba eyo mwe mulamulira amayembe ge. Okitegedde? Era amayembe gasobola okugamba nti ffe tuli ba ku mutwe, era gasigala galamulira mu nju eyo. Mayembe gasobola okugamba nti ffe baatuwanulanga, ate okuwanula amayembe si ekifaalu, wabula kisinziira mu jjajjawo olubereberye beeyisanga batya. Era jjajjawo tasobola kugamba nti amayembe gange ngabanga mawanule, n'ogaana n'ogaa nti amawanule ga kifaalu. Si buli muntu alina amayembe amawanule nti kifaalu, nedda. Wabula amayembe amawanule kigatumya kifaalu nti abamu bwe bagafuna nga mawanule tegasobola kulamula nga tewaggaddwa. Abantu abasinga obungi tebaawula kifaalu kye ki n'amayembe amazadde kye ki. Abasawo abasinga obungi bafuna okusoomoozebwa. Jjajjaawe n'amugamba nti amayembe agange tegaabanga ga ku mutwe, kakati onookikolera ki? Bw'akugambye era n'ogawanula n'ogazza mu lukaayi. Amayembe agalamulira mu lukaayi nga wagawanula tegalamulira ku nnyumba etali nsibe. Kitegedde? Kubanga bw'ogawanula gagenda okutandika okutambula mu mbeera ez'enjawulo. Akati abasawo abasinga obungi bafuna okusoomoozebwa. Oli bw'asanga omusawo aggalawo, kasita obanga oggalawo, awo waliwo kifaalu. Nedda, abasawo abamu batuufu. Abasawo abamu balina amayembe gaabwe gennyini ga nnansango ag'enju. Naye amasawo agamu ekigaggazaawo oluusi, jjajjaawo yamugamba amayembe ge go tegaalamuliranga ku mutwe. Ebintu ebisinga eby'enjawulo bwe bityo. Kakati omwami bw'atuula mu ssabo lya Muwanga, era omwami yabeera Muwanga. Kyokka essabo lya Lubaale lituulamu omuwala ono Nankulu mwannyina. Essabo lya Lubaale oyo mwannyina alituulamu nga abeera mu ggomesi, alituulamu ng'ayambala olubugo olw'esibizibwa. Kyokka ekkanzu z'abakulu zibaawo wali ku musumaali, zambalwa ddi? Singa omukongozi ono atudde wa Muwanga, tugambe mwannyoko omulenzi atudde wa Muwanga, abazzukulu batudde mu ssabo ly'amayembe, amayembe galagidde abazzukulu abamu nti mugende eri mu Lubaale, ensonga zammwe za mu Lubaale. Akati mwannyoko omuwala Nnaalongo n'agenda n'atuula ku nnyonjo y'abakulu. Ekituntundu ekyo mwawanulira ekkanzu waggulu, n'ayambala ekkanzu eyo omukulu n'akka, n'alamula abazzukulu. Bw'amala okukka, ekkanzu eyo n'agiggyamu n'agizza ku musumaali, n'adda mu kitundu kye eky'obulyammere. Awo abeera mu nneesibyo, olw'esibyo lw'olubugo oba ggomesi. Awo wonna wabweru kwetala kukola ki, bakozesa mirimu biki biki, aba mu lwesibyo, kubanga ye nga ye aba yeeyitaba ekitundu kya maama Nnaalongo. Ekitundu ky'ekkanzu omukazi akyambadde ye nga yalagirwa okwambala ekkanzu nga si budde bw'abakulu, kiba kitundu kya busungu. Era omukyalo oyo aba tasobola kufuna musajja.
okitegedde ne bwasawula ebbanga nga ddene ng'abeera mu makanzu ago batasobola kufuna musajja okujjako okufuna bamwe bakako olw'olumu. Era oyinza okusanga abasawo abasinga obungi nga luli jjajja mwe tugabe mugenzeeyo luli yalina omusajja n'amala naye emyezi 6 okitegedde oba 7 ate ne wayitawo ebbanga n'osanga ng'alina omusajja mulala naye ng'ate jjajja w'abaana. Ne wayitawo akabanga n'osanga ng'alina omusajja mulala naye nga jjajja w'abaana nga naye tebanywera. Oyinza okusanga ebiseera ebisinga nga otera omusanga mu kanzu ng'agikaaliramu. Aba ayambadde ebitundu bibiri, ekitundu ky'omukyala n'ekitundu ky'omusajja. Lubaale oyo aba teyamumalirizaayo okitegedde naye ekkanzu zirina okuba ku bbali. Kakati akatuntundu ono omukyala mwalootedde sengaawe ng'ali mu kkanzu oyo sengaawe ajja nga atuddemu omuzimu omukulu ogubanja omukyala ono. Sengaawe amulaze obuyinza bw'alina, obuyinza obutudde ku mukyala ono. Sengaawe abadde ayambadde ekkanzu eŋŋanda, abadde ayambadde ekifundikwa kyekitudde ku mukyala ono kyekimuyisa mu mbiri nti nga ye omukyala alina obutalabikira mu kkanzu, alina okulabikira mu gomesi, alina okulabikira mu lwesibyo. Ekkanzu z'abajjajja be zirina okuba nga ziri wali ku bbali, zambalibwa mu biseera bya bulamuzi okitegedde. Kansubire nti omukyala ono ategedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.